Allah ebyo byonna ebitali Allah Rabbul Alamin bitonde bya Allah ekyetteeka gye biri kubeera nga bimusinza Allah obutabaako na kye bisinza kirala kyonna kitaliye. Allah waffe tabaraka wa ta'ala ekyamazima bubeera buli az'amaanyi bunene omuntu okulekawo eyamutonda ate n'asinza ekitonde kye yatonda. Omuntu okulekawo Katonda Allah omulamu eyeeyimirizaawo ate n'asinza ebyo ebifu. Waliwo abantu abasinza abantu bannaabwe, najje nawulidde Katonda gwabadde basinza nga Katonda yafudde, ne batuuka n'okulonda omusika eyazze mu kifo kya Katonda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gwabadde bayinanga omutonzi waabwe takyaliwo. Omuntu n'atafumintiriza kwebuuza bwe kiba nga kituufu ne Katonda asaanidde okusinzibwa, bwe yali tannaba kubeerawo ebyaliwo ani yabiteekawo? Bw'avuddewo afudde, ebisigaddewo byalesewo ani abitambuza? Ye ekibuuzo ekinene ani amusse? Kubanga okufa kye kintu nga n'omuntu abadde ayagala okwetta olw'ebirowoozo ebingi, emitawaana, bizibu, mabanja, singa okufa kumwegezaamu n'asimattuka bw'ati, ekirowoozo akivaako, kubanga kyaba ayolekedde oba akaseera ako kyayitamu kimugejjako okusinga embeera gye yabadde abaze. Bagamba nti omuntu wabanga agenda kwetta neyeekanga omusota eyandibadde yeewaayo gye guli, awo n'omuguwa gwe nomulaba nga atadduse. Kati okufa musiiba munene nti omuntu gumutuusibwako lwa mpaka nga si kwagala kwe. Naye ekibuuzo kigamba kati bwe kibanga eriyo Katonda atali Allah, bano ababadde bayitibwa bakatonda okufa kwabwe ani oyo atta bakatonda? Tolaba nti atta bakatonda munene osinga bakatonda batta? Gwe tusaanye okusinza Allah. Abasiraamu yonna gye twaddukira, abaddu bonna gye bali, bano tusoma nabo ku mikutu gino, yonna gye waddukira mu kusinza lubaale, mu kusinza endiga baakibuuka tebazirya, mu kusinza amayembe, misambwa, amajinni oba nga ozingidde wamu, kusinza miti, kusinza bafuzi bannono. Omuntu n'awulira nga okwogera kabaka enjogera gy'atayagala kimuzitoowerera, naye nga tafuddeyo nti mu ekyo ekyogerwa ne kabaka waffe awo yasukka ekikomo, n'ateebuuza kati ekibanga kizitoye nga twogedde kabaka mu njogera ye gy'atayagadde, kiri kitya ate ku Allah tabaraka wa ta'ala nga Allah agambye mulye endiga, ate Ssaabasajja n'agamba temugikwatako? Okudisikasinga ku nsonga eyo omusiraamu alaba nga kinene kyabuwemu, tebalaba kabaka mukamwa. Kale we tutwala ekyo ntalaba mukamwa, kati Allah yalaba mukamwa. Bwe kibanga weeraliikiridde omwana, kati ate omuzadde ye wa wansi ku mwana gwazaala? Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Alamin asaanye aweebwe ekitiibwa, asaanye Allah asussibwe ku bitonde bye yatonda.
bino tubyogera njogera n'abasiraamu n'abaagala osiramuka soogera na buli muntu kuba obyogera waliwo abatabitegeererako ddala nga bo kati wakolesebwa university ntomugamba nti bosa ali endiga tokiddamu soogera naabo just bebeetadde mu waka wa university njogera n'abasiraamu n'abo abaagala okusiramuka baganda bange Allah waffe rabbul alamin omutonzi w'ebitonde byonna gwe tusaanye okusinza teweeteka ku pressure kubana bakatonda babiri kubana Allah kubana bitonde Allah gamba kino kitonde kigamba kiri ogenda funa confusion ogenda gondera ekitonde mu kujemera Allah ate nga alina okuweebwa obudde alina okuwulirizibwa mu kusooka wakati ne mu kusembayo ye Allah tabaraka wa taala eri abakkiriza Allah eri abasiraamu eri abategeera omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama baganda bange Allah gwe twogerako atumanyi yatumanya atutegeera tutawaana kukola kungulu kirala nga ne mundu olina kirala tutawaana kusinza Allah kunguluwo nga mundu obisseemu bukafiiri Allah kumanyi munda ne kungulu olaba newonyiga ku liiso Allah ye amanyi lwaki olinyize rabbul alamin abantu abasinga bakola shiriki naddala abo abeefuula abasiraamu bakola obushiriku n'enkofiira ne jiribaabu n'amakanzu n'ebikaaya bakola shiriki nga bamukwese oba muntegeera erowooza mbu Allah tabalaba sitegeera abantu abo ntegeera yaabwe abo bagamba Allah tabalaba wano wajja muzikiti mugati batugamba ofuemi wallahi Mungu golaba amannyo nga maddugavu nti amannyo gono gafuna buzibu ki yalinga agaseesesa mu kyoto yabatika empafu nga mufuyi wa mmindi naye nga wano mu maaso g'abantu alayira Allah era abantu abasinga shiriki tamukolera wano mukono nga wawana emukono agenda wala Bugerere Masaka kati abashiriku ba wano bakolera Busoga abebusoga bakolera wano bakolera Bunyoro naye ku lwaki bakweka bantu bannaabwe empisa zaabwe ez'envundu ez'okusamira ez'okuziika abaana mu bizimbe banoonya ssente Allahu almusta'an baganda bange Allah asinzibwa yekka ate nkiddiŋŋana si byampaka kati nga bwengeno baga nti si byampaka okugamba nti sembera wano si byampaka just kujjukiza nti wano wasinga empeera kiba kimala era ayagala empeera ola nga ajja mpolampola nga ate leera we ziri zisinga obungi kati omuntu okubeera omusiraamu si byampaka just kukunnyonnyola n'omatira bw'omatira n'osiramuka bw'osiramuka ne weetukuzaako obushiriku bwonna kusinza ntaana kuwalula balongo kwabya nnyimbe gwe ne wonaagamba muli mu mutima nze mpulira eddiini njagala nga bw'oyabya ennyimbe toli musiraamu oyagala eddiini nga bw'oyalula balongo toli musiraamu just ojagala ne okay kale ye eddiini tekwagala nakondoza kasoboka ojesibako buki bwesibi kuba eddiini erina byeyagala obeere kwagale oganya obikola wabula gwokanya kimunze eddiini endi kumuki ku mutima ate nga n'obukafiri bukuli ku mutima n'ekyo baganda bange basiraamu Allah waffe asinzibwa yekka oyo Allah tumusaba asse ebyengera n'emirembe ku nabbi we ate nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliko ekigambo kinene Imam Muslimu rahimahullah yakiripotinga mu kitabo kye Sahih al-Muslim yagamba nti walladhi nafsi biyadihi Nabi Muhammad yagamba nti ndayiro oyo sallallahu alaihi wasallam aleze omwoyo gwange mu mikono gye nam etukirizibwa okulayira bwe tutyo tulayira oyo aleze emyoyo gyaffe mu mikono gye abange Allah emyoyo gyaffe giri mu mikono gyani gye Allah subhanahu wa ta'ala obangeze ntya sigamba nga gwe boolabirira abaana bo
kubana katomanyi we bali ntegereka era tomanyi we bali kimala ne mukyalawo gwe omulabirira bwotyo bwogamba naye tomanyi nakati kyakola zino saawa. Allah ye tuli mu mikono gye in that nekinakutuukako nga kirungi amala kikkiriza amala kiwa passage, ekinakutuukako nga kibi amala kiwa passage. Ebikwatako byonna biri mu mikono gya Allah. Kumanya nga Allah akuuma emyoyo. Ne bwe tugenda okwebaka taguleka buli essaawa mu bbanga agukima n'agutwala. Gulina 24/7 surveillance, tagujjaako security yagulabirira. Kati abakkiriza bo babitegeera emyoyo gyaffe giri mu mikono gyani? Mikono gya Allah. Tewali ayinza gituukako nga tamaze kuyita ku Allah, ate Allah tayitwako. Oba bitegereka buli kituuka gye guli Allah yaba akkiriza kikole kituukeyo. Kati yagamba nti walladhi nafsi biyadihi, ndayira oyo aleze omwoyo gwange mu mikono gye, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma, tewali yenna ampulirako mu umma eno, yahudiyu omuyudaaya yenna, wala nasraniyu yadde omunassara, katugambe nti omukulisitaayo yenna. Ntegereka kubanga tulina abakkiriza yenze nani naawe. Nsaba Allah akituwe kuba kibi nnyo okweyita omukkiriza naye nga mu maaso ga Allah tobeera nkomuki mukkiriza. Kyabbeeyi gw'okwerabanga atali mukkiriza ng'ate ye Allah akulaba oli mukkiriza, dhani gw'okwewaana nga mu maaso ga Allah tuli mukkiriza. Kati waliwo kiraasi eyaffe abakkiriza, n'obaawo kiraasi ey'abashiriku. Oba ntegereka abashiriku, ono omushiriku abamanyi ku Allah naye ng'agamba Allah tamala. Balina n'eŋŋombo yaabwe ebaanika nti lubaala embeera nga n'embirokota omanyanga oyo mushiriku mbu Katonda musabe nga naye weesalya kumati ku magezi. Subhanallah. Kati ate Katonda tegeeze eriyo omushiriku yakimanyi nti waliwo ayinza okukola in case singa Allah abalemeddwa. Astaghfirullah. Kani wabawo n'abakafiiri bo baawakanyiza ddala Allah subhanahu wa ta'ala, be bana beyita bakristaayo. Nam abo kani nekikowunyisa eno eddiini ya Allah yeewunyisa. Eddiini ya Allah eri ku mapeesa. You just press a button n'obawaako eggula. Bano abakafiiri w'omulembe guno ogw'omubaka Nabi Muhammad sallama, okimanyi nti baali mubo baali bakkiriza ng'omubaka tannatumwa alayhi salatu wassalamu. Bwe baamuwakanya Allah n'agoba enzikiriza yaabwe, kubanga ekiseera kyatuukanga okubeera kwabo abakkiriza ku bye baali bakkiriza nga baali balina okugattako okukkiriza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasita baagaana omukkiriza, omubaka n'abalangirirako bino alayhi salatu wassalamu. Yagamba nti thumma yamut, amaze okumpulirako omuyahudi n'omunasaara omukulisitaayo yenna, oluvannyuma naafa. Walamu yu'min billadhi ursiltu bihi, n'atakkiriza ebyo ebyantumwa nabyo, illa kana min ahli nnar, kujjako abeera mu bantu ba mu muliro. Muntu yenna afa nga si musiraamu tutoddanga ne mu kubbali okubikumakanyako ebirowoozo, naye kakati seeka nti olaba abantu abo abamu sebo bakola ebirungi, gwe tandika otagaliramu eno eddiini. Eno eddiini si yakulaba nakuwulira nakulowooza nakwagala. Eno eddiini ya mulezi wa bitonde, ayina kyayagala okole, si gwe kyoyagala. Kituufu byogamba nti bayunganga eŋŋanda bayambanga abanaku be bali mu zi UN, no problem. Baagaana okukola ekikulu ne bakola ebitalina makulu. Baagaana okukkiriza Allah. Kino ekigamba nasobola okitegeera si bano. Oli mufumbo n'engoma zekwerowooza. La ilaha illallah. Asose kuga nti ayagala ansa ki n'oli mufumbo. Eri emyaka nga wata oli mufumbo wabaawo obuzibu just nga si byagamba mbu olina kyolinda, kati oli mufumbo. Toli mufumbo. Allah akumire mukyala we ya Rabbi.
ate abakwongera babulayo obinako obusobozi. Mukyala wo singa akumma ensonga enkulu nam stories emboze. I'm just trying to edit kubanga waliwo singa agaana okunyumyako naawe munnange baneiba munnange amasanze babaddeko n'agaana emboozi ne bwaleeta ttooke ne bwaleeta nkoko ne bwaba ayazeeko masuuka ga Japani buli kiddirire ekyo kibeera haramu muntegeerayo. Olabye ddala nga kasasiro n'amata goyagala ennyo bagalina okuba n'etteke ne gayiika n'eri. Era kati abakulu balaga nti wallahi nange kyantuukako. Abantu batabuka ne bavaako waya. Gwe walese nga wa wayaringi osanga yali wireless. Gwe buuza kawuma. Ebyo ebintu biraba. Kati ekireese obuzibu alese ekikulu n'akola ye byalowoozezza ng'omuntu. N'akola mayina. Kino kyekikulu kyalese atajja agulumbukana n'ebiki. Awo byonna ebiera bimaze osazibwamu. Eri ensonga wallahi kasiteetereera emmere ne batemulimu munnyo. Omuganda nange nemba nze nfumbira nsobola okwerabira tewali buzibu leeta nyongera nako omugumya kubanga ensonga yateredde. Kati gwe bino byonyumya bayamba abantu balina empisa ennungi tebenda ebyo gw'oli mu bujwangawo ekinene bakisudde dda baaganye okukkiriza Allah ne bamuzaaza abaana nga Allah yagamba sikola ki sizaala. Baganda bange basiraamu bino tukyalina chance ebiwulira tozannyira ku nzikirizayo bonna buli yagizannyiramu Allah yamuteega. Ate Allah obuzibu bwe buli nti kasita omala okuggulirwa enzigi z'emagombe toddamu kuwulizaganya biri mabega. Tewali afa okujjako yeegomba dda atoole shahada. Dini musiraamu ogiraba nkalubomu kubanga ye ddiini ng'ozze kusaala swalaayo imaamu nakkalakata ogw'obwenzi eddakiika 10 ng'ali ku ggulu nga subhanallah ye bannange. Ate muzire eddiini endala evo bawulira nga babutukuza kitegeeza entandikwa yaabo bakakasa nti butandika buki buyonjo bw'okimazeeyo kale tugende n'ekyo kasooto wamanya n'ekifo gy'oviira bamanya ani addamu ebibuuzo bwati babutandika buyonjo ng'oli bwagambye. That's why nti bwe bamala obutuuka eri abakulu batandikira ku kyakubutukuza. Ate ffe waffe teriyo ntandikwa ezo bibeera bifu era tukivumirira kubanga oba okoze ezambi maaso ga Allah nekiba okoziba weeziri. Eddiini yaffe erimu enyweza era abamu ekibagaano gikola mbu owa eddiini emalako emiki bo balowooza mbu kasa tebagikola ne batagwebwako mirembe mbu ne mulamu obuddakera bali safe ewaani. Allah yaga nti dhaluhum yakulu wayatamattau wayulhihimul umur. Baleke balye banywe beyagale obulamu bugenderere. Kasita banamala obbirya bagenda kujja wano bagenda kusasula. Buli yenna alina akawala k'obuukira kaganya okuwasa olwokuba omubulina bw'omalira ebizibu byo. Kati sheekhe nja kuwasa siri ready olwokuba oyenda. That's why toli ready. No problem. Olunaku lw'olimanya results eza kino ekyawoomereranga lwekirikaawa. Kati kankweyo akafaananyi akangwe ennyo. Oyinza ottayiza omuwala mu kikola ky'obwenzi nga yakakaza nti kitaawe yagenze Rwanda kumbe passport mzee yagyerabidde. Oba wakatandika onyumirwako 5 minutes omanyi byenjogera kati mzee yasolo bitege okunyumirwa okwo mbyogera kati bano simufu oli atali mufu tasabitege naye abafumbu okunyumirwa okwo kwengambo nakonkono oluggi. Allahu akbar. Simanyi obanga alinyeeka amajini system yo nevaako n'owulira amalusu nga gakaawa owuliranga emmundu ku luggi n'ogamba singa saze
kanoga mu wana mpite wanti ha emanju kufuru eriko tata ine sumuluzu ayinza okunyonyera ensonga kanti ogenda kukubwa n'ogamba mu mutima nti kale singa saakoze eki amakulu eno sweetness yonna ebadde zze olaba nga tebiina makulu akakadde kajja buli yawoomerwa akayirwe nensaba Allah mmwe nange tutereze nga tebinnakaawa osobola otereza ate buno omulembe gunyuma oyo omuwala yennyini gwoyendako basobola omukuwa olaba mukuwa nosula naye emyaka ena nga tomuwasanga kitegeeza steps kubulako ntini nnyo kwogera na muzeeyi yekka muzeeyi mahale kuwoowa ebisigadde byonna mwabibuukabuuka dda naye n'osalawo ogende n'ezzambiro mu maaso ga Allah olw'okuba mbu abantu bonna bebakola ki bebakola ebintu ebimu kati abantu babikola olw'okuba abantu bonna bebakola kati ziba osanga omuwala afumbirwa nga mbeerera olw'okuba buli ali ku kyalo talina mbuzi kati ko nabo neyange nagirese awo sina gazunga nawe nze mumenyera bwereere buli ali nawe wasuula embuzi ddayo gyeyo embuzi kubanga simanyi kuba akaddeko kubanga Allah mu mannya ge awolera eggwanga buli yagisuula bamanyi n'okukubiriza bannaabwe kati birine mu masomero nasomesa abamusebe bawungutufu birine mu masomero mwana sinya 16 mbu nkyali vagini byakisiru si byakisiru akadde kajja bajja tegeera nti byakigezi kino Allah kyagamba nti tewali mukristaayo yenna omubaka yakyogera ali salatu wassalamu yawulira ku mbaka nabi Muhammad sallallahu n'agaana okumukkiriza okujjako Allah agenda mussa mu muliro balabanga ebyolusaago newobyogera waliwo n'abasiraamu abamu abali maybe they have mental disturbance oba si kyo nga balinamu obukufaalu mu mitima gonna madiini bw'obayamba kuba kati bino ebintu abantu abamu abatali basiraamu banywererayo ku lw'ebigambo zonna ddiini Christianity was the first here webiti ebyekijinga byebogera nga osanga n'ekisiraamu nga kijja kigwirana kimusa kikomentinga muve ku ddiini z'abantu abalala somesa ku busiraamu bukka ng'osobola okujja n'oyogera ku bya ng'osaba akalulu ng'oli wa nuupu n'otayogera ku NRM oba ozze kukola ki ku kadaala wabitegereka byenjogera osobola okujja mu kisaawe eky'omupiira nogenda nakolako ttiimu yange yokka niwafuna galubini nga ziri ku Arsenal yokka era zimani ziyitamu maniyu omwana ogiraba yadde nga togyagala si gye wazze olulaba naye webazannyira weewamu tosobola kukakasa bantu busiraamu kyeki nga tobalaze kyennyume kya busiraamu omuntu yenna ali ku kitali busiraamu takulumya mutwe leka babe ne church zitemya ng'omuntu office zonna eza gavumenti mu nsi yonna be bazirimu balina ssente balina emmotoka ez'amaanyi balina abawala balina abalenzi balina ebibanja ebyo bya duniya wano Allah atwagaza bukkiriza era Allah atwagaza bwino olwo omukyala ku midiyo kwagenda avuma Allah bino si byakuvuma kozi ng'omuntu mugwagwa yazze buzimu mu byatategeera bino ebyeddiini si byakuvuma ebyeddiini bya bwino kuba eddiini si yaffe eddiini yani ya Allah kati gwoba ozze ng'oli mulokole yogera ebya Yesu byayogedde lwaki gwe omwogerera ffe tetwogerera Allah omwogerera nga nani akugamba omwogerera ani yakuwa pamiti olaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagwako mu ofusaidi agenda okudda ewaka nga abakyala beekobanye bwajja mugamba owunya bubi ova kulya biki ng'owunya bubi ova kulya biki kandi nva kulya mubisi gwa njuki toguddira omubaka naga nti konange okuva n'olwaleero alayhi salatu wassalamu mubisi nguvuddeko Allah namugambira nti ya ayuha nabiyi wange gwe nabbi wange lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabtaghi marudati azwajik lwaki ofuula haramu
Allah kyeyakufuulira halali ng'onoonya kusiimisa bakyalabo. Naye Allah yatusaasira kinene, yataasa umma eno mu aya yennyini n'amusonyiyiramu nga naye nkusonyiye tokiddangamu. Kyennoonyamu olaba omubaka alayhi salatu wassalamu Allah yamugana okwogerera mu ddiini eno byayagala, yayogeranga bya Allah. Kati olwaki gojja katuuti okwogereramu ebibyo gwe gamba Allah yagamba. Kati ngoyo omukyala agenda avuma abasiraamu, avuma eddiini, abasiraamu bajja ne bagaseeka, omukazi oyo tumukoledde ki, omwagaza ki, oyo yavumye ki? Olwajja nagamba Allah nti Allah mulalu. Kati nkubuuza Allah mulalu? Ekyokubiri asoose okukyogera. Ekyokusatu bw'anaamala obyogera alagawa, agenda eri oli gwe yayita omuki, gwe baleke bajja kwogeraganya. Firawuna nga yakola amalala. Firawuna yali mugagga, yali pulezidenti, yali minisita, yali buli kalungi, naye akaddeko okufa we kaatuuka. Muni bye yagamba? Yagamba amantu bi rabbi, yagamba nti amantu billadhi aye mbuzeeko. Yagamba nzikiriza oyo gwe bakkiriza abaana baani ba Isirayiri. Teyagamba nti nzikiriza Allah kuba nti Katonda wange yayitira mu bano amakulu nti akkiririza era mu kujeema. Allah namugamba nti gwe totawaana, akadde kakoze ki, kaweddeyo. Era Jibril kyeyakola yakwata tosingiri mussa mu kamwa sirika tolajana, bulibadde nga bakolako ddawa ng'ogaanye. Baganda bange basiraamu, tukkirize Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bino bigenda tuwewukira, bino byenjogera ojja sobola obyogera naawe. Ono neba watali musiraamu omugamba nti obutabeera musiraamu kibi, si musango, era bwatomuvuma. Oba omugamba ekimutaasa, babeera bali mu ddiini ng'asaba olwayagala. Bw'abazze mu mmisa ngenda kuggwa, tebalinawo sentence mu kyakye egamba nti azze ng'egenda kuggwa olina kukola bwoti, era naye aviirayo bamaze okusaba. Birilawuze ebintu ebyo byonna birilawuze. mu bizinensi bali mu haramu ataliko avunaana. Be bakulya zi banka ezijja ku bantu emaali yaabwe mu bulyaz'amaanyi. Bawasa omukyalo ogwo ne bavumirira eddiini yaffe ekkiriza okuwasa abakyala bameka, ne balyoka bakola abamu mu bo ne bakola obwamalaaya. Agenda okufa ne baleeta abakyala 30 nga basinga n'ennamba y'abaana abafa bawasa abakyala 4. Bamuleka ne bayingirawo 6. Lokana gavumenti yabayamba obutatekerera bamulekwa bano. Kasita bajja nga ono namwandu ow'empeta agamba abadde n'omukyalo omu nga bakebera DNA. Kati omufu wadde omanya akaduuka kako n'abaana bo 3, abaana 6 bonna gavumenti ne batusa akaduuka ako. Tusaba Allah azina matu okubitegeera era tuwogoberera omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eddiini yaffe ennyangu singa kugamba twagisanga yatambula dda sibe kibi. Omusiraamu aba ayitawo ku muzikiti nga baazinaga naye lwaki sitandika okusaala, nayingira atandikira mu swala. Naye nga eddiini yaffe etandikira ku swala, eddiini yaffe etandikira wa shahada. Musiraamu yali ali awo, baneiba bonna basiibye, nakati mwasiibye ti naku kati ni 3 ntandise nayingirawo. Eddiini yagiyingirira mulamazaani. Era obusiraamu bwe bwetolera ku kisiibo. Era abuuza leero mmeka, batansa no postinga, balinga abalwadde b'emitwe, batansa no postinga 49 days tulamanzaani. Ebyo enkola si yaffe. Kati 49 singa guno omwezi gubanja ne gukuba mu 29 guli ne gujjuza 3. Kati byo badde ng'otubali ogenda tugamba oti fe batugamba kumala laba kuki bazibala nga noya postinga forwardinga tasaala atudde musabo mwa forwardingira 49 days tulabanzani. Ebintu yagwamu biki bigwe. Eto Sheikh kyeyagamba Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, oyo mwali mukasitowulira ng'omuntu amuvuma
amukakkanya oba amuwalana omanya bimu ku bibinja ebyabula yadde nga bambala enkofiira. Kubanga Allah amuyisizaako kinene, yatawaanya ababuze. Kiri nti oli munnabida, oli mukafiri, ebinja by'abashiya ebyakafuwala, yategeka irimu y'omu ku baalimu abaasimba ensonga egamba toyogerera mu busiraamu nga tolina woobijja. Mwalimu yajjanga n'asoma khutuba n'enyuma noga Sheikh madde nsaba ku hadisi eyo, nange nsomeza ko nti hadisi nja kugikuleetera nungi, nagikuleetera n'ogimusabira emyaka emeka nga tamanyi weeri. Olwo yajja n'asomesa ewaffe okwera ennyumba ekiro, omubaka yagamba alayhi salaamu kireeta obwavu. Okwesiimuula amazzi ng'omaze okunaaba kireeta obwavu. Yayogera ebintu sani waliko mukutube tewalimu, yayogera ebintu byalinga 15 nengamba astaghfirullah, sijja kujaji nga nsirabyeko nga Sheikh badde nsaba ku kutuba eri gye watusomesezza hadithi eyo nange najagadde ngenda kugireetera gye nasuze sijeri nakugifuna nakati, kubanga byali ayogera yawaayiriza Nabbi Muhammad sallama naye nga ebyo bigambo hadithi za Baganda, kwera ennyumba ekiro, kusala enjala ekiro, nga bwe yabyogera byonna hadithi za wano zaffe za Baganda. Naye yali abigatta yagamba Nabbi Muhammad sallama. Kati oyo mwalimu Muhammad ibn Abdul Wahhab yatuyamba okutangira abantu okutemerera Allah ne Nabbi Muhammad sallama. Era nowembanga nsomeseza wano ekigambo nekintagalako, mwalimu nanga nti hadithi nno gye wasomye yabaddemu obuzibu bwe buti nkomawo ku media ne maga nti hadithi eyo yali nkyamu, kubanga ndi mukozi wali wansasula. Naye abalimu abajja kuno n'akalakata kutuba n'enyuma bamanyi noleeta omuntu nga busesa nemugamba hadithi gye wagambe nti hadithi eno nja gikuleetera, n'akyusa n'ekkubo tali ku muntu amusumbuwa, tamanyi weeri. Kati Sheikh kyeyava agamba nti kyateeka ku buli muntu okumanya ensonga mmeka yenna omusiraamu. Newoolaba abantu batwataakinga omugambye Allah yagamba n'akulumba, kuba waliwo omwazini wano waali kwakyengeri omukola leero dakiika z'okwazina nazisindika muziriisa ze yagambye mba ngenda ganze mmanjayo zaazaani tulina kukoma 3 inshallah tukwatireko ya rabbi inshallah sinyangu ya rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah akbar, Allah Allahu akbar, Allahu akbar, Allah akbar, Allah akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya 'ala as-salah, hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallama, amma ba'd. Nga mmaliriza dhikiri eyo mbakubiriza tugisomenga eri lumema lw'okwazina
ngambye nti sheekhe yagamba kyateeka eri buli musiraamu yenna okuba nga amanye ensonga nnya bw'oba onaawangala ng'oli musiraamu, kuba oluusi obutamanya kintu wekigwa kikugayaaza n'okola ensobi gy'olabanga entono nga nnene maaso gani maaso ga Allah. Jjo nabadde mu ddalusu y'abakyala ne twogera ku nsonga esinga obubaluma. Kitegedde gwe kiri nti yogera kuwasa abakyala bameka ddala nga ye mufumbo, wallahi akufiirako. Ne nabadde nina kyenjagala okujjayo ne bakijjayo nga sinaba natandika. Bwe nagambye nti bannange muzimu ku nsonga esinga obubaluma muntu kugamba nti Allah yagamba tuwasa abakyala bameka, tukkirizibwa okuwasa abakyala abawera abameka, ko mukyala siya nengamba nti ekyenyini kyembadde njagala. Ne mugamba wano wembadde njogera ngambye ntya nti Allah yakkiriza okuwasa abakyala abawera abameka, ng'obadde ogamba nti siya obadde oddamu ani? Mwazinyi agamba nti nze oba otegedde kyenjogedde. Oli azze nagamba ti muzeeyi Abdul Samad agambye muleeyo emitwalo emeka? Siya emitwalo ebiri kale sobola dde 1000. Kati muzeeyi Abdul Samad agiraga nti wayi omwana gwe nkutumidde azze ti azze gwe omutumye nti ye ogambye sobola kumpola dde 1000 nti zingambye mwana nti akugambye atya? Agambye omutumye nkuwola emitwalo emeka? Owulira kasitooka kasa nti eyatumye yenze, kitegeeza kyozzeemu okizze mwani? Okimanyi nti abantu basinza Allah nga tebamutegeera. Wenjogedde ngambye Allah abantu abategeera Allah osobola mukola buli kyoyagala, kasoboka kati Allah. Naye obuzibu buli abantu kusinza Allah nga tebamutegeera. Kiva nti akola ekintu ekirina okukolebwa atannasiramuka ate nga yali munnamusiramu akola ki? Mwakikolera nga ti naye ono kwati si buli kyetukola mu ddiini nti tukyagala. Ntera okyogera ekigambo ekyo kubanga nsinziira kuffe kennyini ababikola. Golowooza tewabaddewo wakugenda walala mu mukono wano wanoka wabaddewo okubeera zino essaawa. Naye omuntu yamala kwebala munaga ati wayi zino essaawa ngemange nzisoma ddiini yange. Sade bapakinga emmotoka wabweru ntolesanga waawo pikipiki bapakinga ebigere bapakinga engato bapakinga engato wali mu kagundi k'engato ne batuula. Ate ekisinga okuwunyisa nti waliwo abatuula awo nga bazitoosinga ffe abatudde wano, naye ng'atudde ye ali mu kusinza Allah. Kati okulaga nti bye tukola ebisinga si byonna ekifu si bye twagala okukola naye tubikola lwa kusinza ani? Nasanze omusiraamu mu muzikiti baada asiri ne mutiizi nga ne mugamba jangu tusaale Mustafa. N'atoka n'atuula n'antunuulira. Muga Mustafa jangu tugenda kusaala. Seeka nze maze okukola ki? Oba omuyitira kulya ng'ava kulya ayinza nti kale wakiri n'alyako ennyama naye nze mbadde maze okukola ki? Tubikola naye nga n'ofuna chance wano singa tufuna chance nga tulina we tuyinza okukikootinga mu ddiini nti omutukanga mu mwaka gwa 2023 mu mwezi ogusooka mugenda okumusaala asiri ne tusoma hadithi eyo nga ntuufu okuzza omusiraamu mu muzikiti ku asiri akufiirako. Olaba omuntu abeera mulamanzaani n'agamba nti naye kubulire singa okusiiba gwali mwaka mulamba kuba mpulira kiweddeko mangu. Kati bw'ava mu yidi n'omuga nti sita bannaye sita tegenda kakalaba omuyaayo olwo
ogambye Ramadhani oyagala tukube mwaka 6 zikalubye yabadde akakasa oyo kosaga bye tukola naffe mu ddiini si byonna nti kyobadde oyagala okukola ekyo genda ku kyakuwaayo ssente tewali ayina ssente ngayagala kuziwaayo Allah yakola ssente nga omuntu ayagala zibe nga zijja gyali si ye kuziwaayo ye ssente tekiba buzeebuze waliwo atunulira omwana omuwala n'amusanyusa n'agamba nti singa oyo mwannyinaze nange kale noga nti singa kukawala kange wali wano kale ku basajja Allah atukwatidde mu offside kale abakyala atunulira oluvubuka lunaga nti kale singa kitoo kyange kino n'omukyala gwe mwatandika emboozi ng'omuyita sister brother watukesa nakufunamu interest agati lwaki ompita sister ndi sisitawo ayagala kukyusa alaba kakati nno kyeŋŋamba nkigamba bakyala obanga oyanukula ku nsonga y'abakyala simanya 2 simanya 3 simanya 4 obanga mwegendereza ebyo abakyala banna babigumira bagenderera mu kusiimisa Allah silwakuba nti baali baagala era naawe osobola okukigumira singa omanya nti bino ebintu eyakyeyogera yaani Sheikh teyagamba nti eno eddiini okwanguyira gwe fuba olaba nti oba n'ensonga zezi al-ilmu al-amalu bihi ad-da'watu ilayhi as-sabru ala al-adha fihi ezo Allah ensonga wazikuwezi eno eddiini ebegenda kugondera ate bwe yayogera ono yagamba nti al-ilmu wa huwa ma'rifatu Allahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dini al-islami bil adilla ilmu jayogerako kumanya Allah kumanya nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumanya dini yennyini gyolimu kyekiki naye ng'obimanya na bujulizi ono Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab tebamwagala abazuula mu ddiini tebamwagala ebibinja byabula kubanga byabula kuva ku bujulizi yenna gy'omusanze omusiraamu gyawaŋŋangukidde ekirina omunywerezayo nti nze ndi ku mazima oba mujjayo bujulizi kino kyogenda okukola ani yagamba nti Allah kyogenda okukola ani yakisomesa ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwatyo awo tebaagala wa bwafuna hadithi nga ntuufu enkola aleeta nfu naye ng'efiirawa ate kuva kwoli gwe yajjako kyeyakolanga sallallahu alaihi wasallam n'agamba al-amalu bihi ad-da'watu ilayhi al-amalu bihi okukolera ku byotegedde omukyala yomu yanga nti nze seeka aya gye musoma eyo nga mutuzzaako nze njimanyi n'agisoma n'agamba naye aya gyensinga obutaagala mu Qur'an wallahi siwayiriza nemugamba ekigambo kyeyogedde kikufulumya mu busiraamu n'agamba Allah nansaasira naye alaba tetuyitamu olowooza lwaki ayogeza amaanyi bwe gati bye yamanya tabikolerako bw'aba bimanyi oba kituufu yasoma Qur'an naye talina ilimu okumanya kwennyini nti nga we nabagambako nti buli muntu akola omulimu aba agutegeera ne bwajja buzinga gwatandise dda amanya ekiddako okuggyako omulimu gwe bayita busiraamu bangi bamala gakola ki tebabutegeera kuba singa otegeera obusiraamu eyo statement tosobola gifulumya oba olumbagana mulezi wa bitonde ekyokubiri omusajja gw'olaajanira ono ani yamukuwa
Allah yamukuwa nekino era nkigamba abakyala bannyinaze bano abali mu muzikiti n'abali ewala okimanyi nti omusajja oyo mwakalabagana oba mwalabagana bulabaganyi mu bukulu nekyabagatta Allah yakiteekawo yabatonda wajaala bainakuma mawaddata wa rahma eringa natti ne wassa Allah gye yasibisa abantu ababiri abatakwatagana mawaddata wa rahma kakati ono toli mufumbo si wangambye yabadde atya yono namaananga kati ngamba oli toli mufumbo kati ono si mufumbo neeri eriyo atali mu bakyala era waaba ono avuga mu motoka amusanga n'amuyitako buki kubanga tewali kibagatta naye olunaku Allah lwatonze wakati wa Musa Ibrahimu nenga Ibrahimu eringa afa nnyo ku by'obufumbo nsaba Allah naawe akwanguyiza alayhi salatu wassalamu oli mukama waffe Allah lwatadde okwagala wakati wa Ibrahimu n'oli Aisha ali eri owa Mariyamu nva ku byogamba nti amuyitako mu kkubo amanya nti agenda nasimbula n'avuga n'ava Kampala road najja eno ku Bugerere road amuteekemu gati tosagala nnyo otambule nnyo nga Allah ataddewo mawaddatan wa rahma ataddewo kwagalana nakusaasirigana webitabaawo mweyitako kati Allah yabitaddewo nabino byonna ebigoberera ku nkolagana Allah yabikoze ki naye gwe omaze omufuna omusajja okuba ekikono buli ajja nze nali ndabyeko omukyala nga ku bbaawe n'abafamire ye abafamire y'omusajja tabaganya kusembera wali mwana waabwe ku lw'okwagala kwakola ki kwamulira nga n'abaana baabalumya enjala balina kitaba amale okudda bali emmere nendabako nga wayiseewo akaseera obanga olina wooli omusiraamu ostadinganga neweewalenga nnyo olugambo omusiraamu buli waaba akola kibaita observation alaba n'ategeera kyalabye era owuninga nekiba kikye oba ontegeera kubanga ekyo kibaita experience ogenda tuka ekiseera nga kiri kyewalaba okyetaaga kati nalaba nga ndaba abantu bano balwawo okulya neguwulira reasoning omwami talinakola ki nendaba the very family nga balya mangu reason why anaatera okukola ki okudda nembalabako nga bali mu kkooti mu kaseera nga balwawo okulya amala okudda yalinga sweetheart mu kaseera nga balya tannadda yafuuka taata waani mu kkooti yali shaitwani era nga buli omu annyonnyola omulamuzi akakase nti mu butuufu eno sitaani kati byebyo kati kiki ekikumenya otukene okujeemera Allah ku lw'omusajja ng'odda wa Allah yakutonda kusinza ye ate otunka omenya amateeka ga Allah ku lw'ono ebyo ebyenkolagana biringa sukaali ggulu okombaka awawooma tolimu tegefu kugabirako mulala okombaka awakawo ofuka wakubuulira nti akunuuna waliwo awawooma awalala la hawla wala quwwata illa billah inshallah tuwe kumutegeera yagamba al amaru bihi obikolerako fetukolerako Allah waffe na mubaka alayhi salatu wasallam yasomesa addawatu ilaihi tandika okukola abantu badde ku kino kyotegedde mu ddiini ekisembayo asabalu ala al-adha fihi oguminkirizanga okuyiribya okuli mu kukola daawa tugambanga nti abo tebaagala basomesa kubazi natandika osomesa bino ebintu by'amayembe n'amajini ne sayitwani n'amasabu waffe nekingobya ku mimbali emyaka egi nga sikkirizibwa kulinnya ku mimbali naye nga bamala ne bankuba akalimi erimu yo nnungi naye obuzibu ovuma abantu naye tereza awo ddemu osaaze
nemugamba okutereeza ogamba ki kati ebyo ebintu ebyokugira abantu simanya shiriki nemugati oyite okutereeza nemugamba asigenda tereeza era sidda kudamu kusaaza munveeko kati n'omanya nti kyenjogerako kirimu nnakuwazibwa naye kangumiikiriza okunakuwazibwa kuno nsobola otuusa mu meseji yaani essaawa zino kankyogere kwawe era kyekiriwo eri gye bangobanga kati nsaaza ne gye nalinga sisaaza wano kati wawano ntudde era nebaza Allah ntuddewo ku lwa buyinza bwe kuba kati abanene abali muzikiti muno singa tugoberera saizi be bantudde wano naye obugumiikiriza oba okola ddawo olina ogumikiriza olina nejyolaga nebatakuwa transport kuleba ebyoyogedde atuyise basiriku wallahi Mungu sigenda zimuweza atambulewo akhe n'otambulawo nakuyita najja ne mu kkubo n'ayimira naga bibi mwalimu kutumba gyebale kale neeravuma abasiriku ojja tutambula n'avuga n'agenda naye asabbulu gumiikiriza bino tubyogera bino ntibane Allah yakkiriza okuwasa abakyala bana abakazi batuvuma n'osoma ku linnya akumyenga ye Maryam Maimuna Aisha noga subhanallah noga nenedda nedesu neddako era ngenda kukireeta kubanga tekigumiikirizikika n'enkokola kweziri naye eddiini yaffe sheekhe yali atunga ebigambo bye watu yatugamba tobanga okola ddaawa okuyita abantu badde eri Allah obeeranga muki mugumiikiriza era Imam Shafi'i yagamba ono yagamba nti wadalilu qawluhu ta'ala obujulizi kw'ekigambo kya Allah kigamba bismillahir rahmanir rahim wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr kati wano waggulu sheekhe yagamba nti eshoka ddala omuntu kyalina okumanya mu ilimu ekimubanjibwa mu kumanya kwe okumanya Allah okumanya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam okumanya eddiini yaffe busiraamu na bujulizi bino ebigambo byalabikirako mu hadithi mpanvu ya Bara ibn Azib radiyallahu anhuma yagamba nti baafuluma kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi janazati ar-rajul min al-ansar yagamba nti baafuluma ne Nabbi Muhammad sallama nga balina omufu muddu yafa mu bo yenna ali mu Madina bagenda ogenda omuzika basanga kabuli tenagwa kusima nam kati fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mbaka n'atuula alayhi salatu wassalam wajalasna hawlahu agamba naffe ne tutula tumukoze eki nga tumwetoolodde naye alina akati mu ngalo ze nga yankutu bihi fil ardi awandiika kuki ku ttaka wali baddeko mu mbeera eyo okutta akati n'olusanga nebyowandiika tubitaddeko birowoozo naye ng'olina byotakulatakula kati yagamba nti yali awandiika eno hadithi kyennewunya kubona abasajja ridwanullahi alaihim wallahi baali bategeera ekifo kya nabbi mu bulamu bwabwe sallama twanekite nti bwe babeeranga waali buli kyeyalinga akola yalinga lesson olaba bwe yamwetegereza batuuse kabuli tennaggwa nazza amaaso ku mukama waabwe bagenda olaba nga atudde nabo ne bakola ki ne batuula yagamba nti we twatuula akasiriikirira akaali we tuli kyakulowoozesa nti ku mitwe gyaffe kutuddeko ebinyonyi yensonga lwaki tetwenyeenya nti biyinza okubuukako otegedde abasajja abo we baali nga awali mukama waabwe ate n'okukolola abalinga mu mbeera egamba nti batumadde mumusaba tukolole naye agamba nti mu kiseera ekyo farafa'a ra'sahu n'asitula omutwe gwe omubaka alayhi salatu wassalaamu n'abagamba ista'idhu billah musabe Allah abawonye min adhabi alqabri ebibonerezo ebiri muki mu ntaana yakyogera sahabi aga nti yakiddingana emirundi ebiri oba emeka oba esatu ku lw'obukulu bwakyo omubaka bwe yabeeranga we yali sallama yalinga alaba ebiri mu kabbuli bino bano baserebu betulina mu masimu tambala emijoozi gyabwe okaba kaze kasherebu kayita bukunyanga buno buwala bwa muno mu Uganda
Allah yabuwa amagumba n'agasaako ennyama kati ennyama n'agisaako ebifutu badde koyinza okuyita akabina oba n'amabeere n'abuwunda bwe kye bwasasula Allah kukwata mibiri egyo kujemerani abamu mu bo balina n'amannya nga abasiraamu naye najja ku siteegi ng'ayambadde nika n'akaleega n'akatimba ayi n'abantu bajinnifu baliko amajinni omuntu bw'atyo n'akuyimirira mu maaso n'akusitula feelingizi n'oseka amanyo ne galemerayo n'okwata mu nsawo owulira ofa n'omuweeta osaanawo oyo omujinnifu Allah akuwadde ebirungi kati oli n'agamba nti n'azaala omwana we n'amutuuma agamu ku mannya gabo mbu ono wakabi tatalabanga munene ngaani ne bano abakola amazzi nakati kati ntekekaani ku mazzi gano nassaako era oba akola mugaati nassaako akafaananyi kooli omujinnifu mbu omugaati gutambule nnyo era okulaga nti abantu bajinnifu ne bakugula nnyo kuba kujiddeko muki omujinnifu ati minali jinnati wannasi temunkotinga obubi eri abantu ng'ajinnise oba ejjinni nga ashaitwanise oba ejjinni nga lishaitwanise kakati omuntu nalaba nga abo banene naye mbu nga talaba nnyo sayizi ya mubaka nabi Muhammad sallama eyatuulanga watudde n'atunulira ekiri mu kabbuli ng'oli bamutuuziza bamukuba ennyondo n'atuuka n'ogamba nti singa saatya kulemesa bantu kuziika bannaabwe nandisabye Allah ne mulaba ku kiri mu ntaana awo naye kale teyasaba tetwabiraba yabitugamba ate ffe ekigambo kya nabi Muhammad sallama oba kijjidde mu audio oba mu video oba mu text ffe kisigala kyekimu omuntu bw'atuuka mu ntaana yagamba alayhi salatu wasalam nti wayaatihi malakaani wajjaawo mu kinnya malaika zijja mmeka 2 fayojirisaanihi ne zimuwa akatebe tuula wano kati baseeka ate bo tabeera bajinnifu ne babeera bakyerufu abalimu muduzi za kaceere bajja ku kabbuli waggulu ey'omugenzi ne bamugamba nti eyo gy'olaze ate basajja batetenkanya bajja n'ekidomola ky'amazzi baagala ebigambo ebifuna ebiyita tebagala ttaka lino likalubirize ebigambo ne bayiwayo amazzi ne bayateroza kabbuli eno wegataggwamu ne bayiwa ne kabbuli zino enkadde tegalina kuddayo obushiriko obutawaanya abantu bwe bamala okuyiwako amazzi ago ne bamugamba ebigambo ebimu ku bino wammanga man rabbuka ma diinuka ma imamuka ma kibratuka naye mu maaso g'ebigambo ebyo gye bagambira nti malayika zigenda kujja mmeka bano nno ababyogera tebabirabangako gwe babigamba abiraba mwazze ne adinaani nsaba Allah kiremekwawo ekityo naye nga kyenina okwogera kakityo kyolotegereka ne mubuuka mulina programu ebuuka muge mu kikomera mubeeko kyemusomolayo adinaani n'asookayo aba yakagwayo mu kikomera waati nga kikomera temwabaze bulungi agudde mu kyaba military gwalaba ayina emmundu entono yennene eriwo wabweru wano kati omugamba nti adinaani totya leeta kakati adinaani atunulira abasajja awuliriza kyogamba kyakiwulira naye atunulira kyalabaga nina kutya naawe leka olaga totya leeta nina kutya sigenda nakuleeta omusajja bamutadde mu kabbuli malaika zimaze okutuuka 2 mwalimu ali waggulu byatayogeranga tebabisomesa bantu anti amugamba nti aha bajja bali bameka naye tebakutiisatiisa tebakukangakanga kyokka ekikowunyisa Allah yabateeka mu kabbuli eyo yabateeramu ezimu ku nsonga lwaki bali mu kabbuli kuliko okutiisa gwate n'akwata ebitonde n'abikola nga bya bbulaaka nga kala yaazo eyitamu olwa bbulubbulu mulabe emmotoka za patulo ng'erina bye pakinze mukazikiza
ngeyaka ekitaala kya bbulu ekyo weeti newe beeri we mulabanga battalion mukazikiza bweti temwalaba ku video ze bakwata mu campaign temwazira video ze mu campaign ezo patone zijjanga nga zaaka ekitaala nga basirise bonna biddugavu byerere nga tewali ayogera motoka z'abantu bazisazeeko ziri bazisazeeko ekimu ku bikoze lwaki bazikola motoka ezo zaakabikalakkala ebyo to intimidate the what mu luzungu bakogera batya bamwogera batya mu luzungu to intimidate who victim gokyogedde tuli ku media aha wallahi ebitonde ebyo bitiisa Allah biteka mu kabbuli nga birina okukanga muntu munno yakanga ogabe maleka tegenda kukanga amannyo gayitanganye bwegati nzirugavu eyakola bbululu tina amalala wano omuntu ombuuza amanyako gwandi nagati amanya gange amanyako gwandi obuuza nze ategedde naye olw'amalala bwe zinaakubuuza ojja byanukula tekuli kuteesa ebyokwerowooza bikoma wano kasita ovaamu omwoyo mbirigo kyebakubuuza kyokola ki tokkiriza kuddamu genda gye batakukiriza genda mugenda kukola ku ssusu tojja vaawo inshallah Allah zinamu atuwa kubitegeera kati ebibuuzo tujja byongerako inshallah olwokusatu olujja bakubuuza ebibuuzo biri bisatu bye nnalabako nesi yenkomerero ayongerako ekyokuna akusomerewo eddiini batekutuse bakubuuza mani rabbuka ani katondawo ma diinuka obadde wa ddiini ki ma hatha rajulu alladhi bu'itha fikum byemmanyi ebibuuzo bimeka naye tetegeeza tebiryo birala wabula ayongerako ekyokuna akusomerewo kinanyamba nange nyongereko kati oluddako njogere bimeka Seeka Isa yagambye eddakiika ameka kweda kindi ku mutima Allah nsasudde nkituukiriza ربنا تكبر منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته